mpulira abatandise okugamba mubagala fulumya chairman Nyanzi Kitebe mwewadde amaganzi n'abamu mutandise okusasula abantu bakube chairman Nyanzi. Mwina mission gye mwagala okukola ku president Kyagulanyi, mwagala okugyawo Nyanzi, mwagala okugyawo chairman Nyanzi. Mbalaba abamusasula ba bloggers ne mubawa ssente, naye bangi president waffe mumulabye mbukulu mwali ebaziza chairman Nyanzi olw'okutukuliza omukulembeze omulungi n'empisa omukakamu ategeera omuntu owansi eyakyawa nakyemalira Yoweri Museveni ow'ekitiibwa nnyo Kyagulanyi Ssentamu. Chairman Nyanzi byakoze teyeetaaga kumanyirwa, ne bw'obafutu soja, ne bw'obasima bano aboogerera South Africa abayingidde nga akalulu ka 2021 kawedde, mwali luddawa? Mulowooza ku byadde bitambula mu NUP mu People Power temuli magezi ga chairman Nyanzi? Bangi muli mu bifo ebyo lwa magezi g'abasajja abo ba chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi mukulu waffe gwe bakubye ne bamutwala ne mu safe house ne bamufumita lwa ggwanga. Chairman Nyanzi ne bamulemesa n'okuwangula obw'MP Kampala Central lwa ggwanga, naye oli n'atuula ku ssimu n'amunafuya. Bangi bali mu kusiruwala babakozesa, bwe mugjawo Nyanzi mugenda kuleeta ani? Chairman Nyanzi buli lwasanga president Kyagulanyi amugamba mulemera ku nsonga, ne mazima ddala balabe kubanga tebamanyi kye bakola. Bayibuli egamba basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Bangi n'abakulembeze munnange basanyufu nga Chairman Nyanzi akubibwa nga bamunafuya, era naye bwe kijjeewo ne bakuba nga bwe bakuvumye Chairman Nyanzi ne bamuyita embwa, ne bamuvoola, ne bamukkakkanya. Kyakiru James asoose okuyita mu mikono gya Chairman Nyanzi. Abaana bakuzizza bameka bali mu NRM? Mbuulirayo bameka batali successful mu bulamu bwabwe? Oyo Chairman Nyanzi yeefiriza ebintu bingi wabula n'ayimirirawo ku struggle. Sigenda kukkiriza musiru yenna kumanyira Nyanzi. Mufulumya ekitebe mmwenga baani mumira serefu mumanyi. Kati olutalo lwengenda okutandika mmwe bantu mmwe be bawa ssente namwe abaziba wangenda balabisa bwe mutava ku Chairman Nyanzi. Nalabye Nabiira mbu naye awabula Nyanzi ku nsonga ezimu n'abalala bangi, naye gwe muweepaakiddeko ssebo si wa bulijjo. Chairman Nyanzi ssebo abo tobawa na budde, toba tumanyi gy'ojje ekintu kino, tumanyi amagezi ge waleeta nga twebbulula mu byobufuzi eby'ekiyaaye ebyaliwo, ne muleeta omusambi Namige, omusambi ali Kwalaali, omusambi ateebye ggoolo.